Kale ensonga z'ekakiri kakati omukungu Joreka Guhangire nga yakulembera ekitongole Uganda Investment Authority ekivunaanyizibwa ku nsonga z'okuleeta Bamusiga Nsimbi bateeka ku nemiira egy'okukola emirimu egigasa bannansi yakwasizza ab'ensambi ettaka ennammanve nga ino lyakukolerako emirimu gyabwe egy'obubazi bwe babadde bakolera ensambi wano okuliraana na poliisi. Wabaddewo emigozoobano wakati wa bano n'abapoliisi ku nsonga z'obwannannyini ku kifo we bakolera. Ababazze bakakalabiza egyabwe ku luguudo lw'ensambya bazze bagugulana ne poliisi ku bigambibwa nti beesenza ku ttaka ly'ekitongole ky'ebyenguudo era nga bano baali beeremye obutava mu kifo kino. Ensonga zino zaawaliriza n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuziyingiramu era n'asuubiza okubafunira ekifo bwe bayinza okukakalabiza emirimu gyabwe. Ekisuubizo pulezidenti kyakola eri ababazzi bano kituukiridde olunaku olwaleero era nga kyakuyambako mu kumalawo embiranye eno. Kubanga tuweereza association tuweereza muntu omwomu tuweereza association ng'omuntu association tusobola okufunira ekazi esatu ezo then basobola okukoleramu emirimu gyabwe. Omukulu w'ekitongole ki Uganda Investment Authority Joreka Guhangire yakwasizza abazzi bano ettaka eriwererako ddala eka 3 nga lisanga mu kibangirizi ky'amakolero ennammanve. Kaguhangire ategeezezza nti gavumenti esazeewo okukola ekikolwa kino okusobola okumalawo enkaayana ezibadde mu kifo kino ssaako n'okugezaako okutumbula amakolero ga bannayuganda. Kati bwe mba ndaba nti waliwo abatandise okukola ekintu ekirimu amagezi ate nga tugenda mu maaso, nze ng'omuntu kinsanyusa nnyo ate sinzezeka ng'omuntu ne Uganda Investment Authority ekyagiteekako okulaba nti ekola omulimu ogwo okulaba nti abannayuganda bavaayo ne bava mu bwavu ate ng'ekozesa amagezi mangi okulaba nti eyamba abantu ate n'ekirala n'ereeta bali batuyambeko gwe mulimu gwaffe gwennyini. Kati nsanyuse nnyo okulaba nti already waliwo ekigenda mu maaso. Ababazzi bano balaze essanyu olw'ekifo kino ekibaweereddwa gavumenti ssaako n'okuweranga kati bwe bajja okutambuza emirimu gyabwe ekinnawadda okusobola okwekulaakulanya. Uganda Investment Authority amaanyi gonna g'olaba wano yetukutte ku mukono. Senga teriiwo, senga bintu byonna tebijja kiki tebiriiwo. Kakati bw'owulira ettaka lyatusuubizza, ettaka litusuubiza dda. Kakati wabaawo nti waliwo wajjufu naye ekigambo kyagambye nti waliwo bye baawa ne balemererwa. Kati abo ekifo kye balemereddwa tebagenda okuwa eka 3. Ndi mukakafu nti ensakadda Uganda Investment Authority eka 3 zituli mu ttaano. Kinajjukirwa nti ababazzi bano pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabawa ensimbi esuba mu bukadde 170 mu mwaka ogwa 2016 zibayambeko okwekulaakulanya nga bagula ebyuma ebikozesebwa mu kubajja ssaako n'okubasuubiza okubafunira ekifo ekigazi awatali nkaayana we bayinza kukolera omulimu gwabwe ogw'obubazzi. Onyango Robert yakusakidde eggulu lino ku Rasta TV ag'enkizo ku 3.